Enkyalera ku maddembe nga bakulemberwamu poliisi okuva ku CPS ejje ku maddembe LDU Crime Intelligence n'ebikyokoyinda ebirala bakedde kusalako n'okwebulungula omuzikiti gw'Amasijiri Nuur ogusangibwa ku William Street mu Kampala nga guno gubadde guddukanyizibwa Jamiyat Dawe Nakasero. Kinajjukirwa nti babadde okusika omuguwa w'enfunda nnyingi ku muzikiti guno. Ekifo kino kibadde mu bukuumi obw'ekitalo nga tewali muntu abadde akkirizibwa kusembererawo. Bino olugudde mu matu g'abasiraamu babadde basaalira ku muzikiti guno beeyiye mu bungi era bano babadde abakaawu bategeezezza nga Uganda Supreme Council bwe baatunda omuzikiti guno ng'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ayingira mu nsonga zino kyokka kibabuuseeko okulaba nga be bamu bavuddeyo okugobaganya ku muzikiti era ne bawanyisiganya ebisongovu n'abakuumaddembe. Omanyi bayita omuzikiti gwe okuba abantu kere nkya ne bakola ensobi mu muzikiti ne babaako kyonna kye bamenye oba ne babba tuba tujja kugenda nabo kubanga oyinza okulowooza nti ogenda tutuusa n'okufa fenna tuliba kugenda mu maaso tegere oba nfudde n'omulala ajja kujja oluvannyuma lwange naye ng'ekikulu kye twagala kulwanira busiraamu kyekyoka kye tulina. Waliwo n'abakuumi ba kampuni ez'obwannannyini abakolera mu kifo kino bagombeddwamu obwala ne batwalibwa mu mmotoka za poliisi nga waliwo n'ababadde bakulembera omuzikiti guno okubadde n'abasheeki abakwatiddwa ne batwalibwa okunoonyerezebwako. mulinda ekigambo ekiva mu Bashiru wano basiraamu buli muntu addamu okukola ekyo kyayagadde. basiraamu Poliisi yeteekesa amateeka mu mukono kati ate yezze nemenya amakufu neyingira mu muzikiti tibe eyagala tukole kituba naffe tulina ofuluma nga obasazeeko wano ne basalako n'endakasero bwe bati naye nga tebalina gwe bagambye ntuzze kukola nsonga bweti ne bweti. Oluvannyuma emmotoka ya poliisi ebaddeko n'ekizindaalo etuuse mu kifo n'erabula abantu abadde bakuŋŋaanye mu bungi okukyamuka olw'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ne minisitule y'ebyobulamu okutangira ekikekembe COVID-19 nga babadde beesikirizitiriza batwaliddwa nga kaguddeyo. Mukwanaganya w'Obuyisiraamu ne gavumenti Musa Lukandu wategeezezza nti okuva mu mwaka 2012 tebafuna nsimbi ziva mu muzikiti guno era nga babadde baagala mbalirira naye ebadde tennabaweebwa. Nga tuyina amasomero, tuyina amataka, tuyina ebizimbe byebizze nga abantu babitwala mu ngeri emenya amateeka, waliwo abayindi bye beewaŋŋamizzaamu nga bakozesa omukisa ogw'okubeera nti badda ku bintu by'abayimuyindi muzungu. Ebyo byonna bizze bituviirako okulwana. Agamba nti omuzikiti gwaddiziddwa mikono gy'ekitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Supreme Council e Kampala mukadde era n'alaga nti bagukwasizza olw'ekitebe kino era ayongerako nti Jamiyat Dawa abadde baddukanya omuzikiti babadde beeyambisa ensimbi zino okukuuma omuliro mu bavubuka. Wano wategeereza nga abapangisa ku muzikiti batagenda kugibwako nsimbi za bupangisa mu kiseera kino eky'ekikekembe COVID-19. Tugenda kufuba okulaba nti ebintu ebyo byonna Kaseese, Masindi, Mukono, Kyazanga, Nateete, waliwo ekizimbe kyaffe, waliwo property yaffe eri awo Kamokyawo, Masaka, katuzze ate tuzze tulina ekizibu kubanga tulinga train tetulina livansi ate tetuweta okujjako we bakola ki we bakoma. Kyova olaba natandikidde wano awabadde wali nti nno abantu we bakuŋŋaanira ate era njagala kukubiriza abasiraamu bonna nti luno si lutalo lw'abasiraamu n'abasiraamu, si lutalo lwa Uganda Supreme Council n'abasiraamu balala, butalo lwa buki lwa bulyake. Miradi Kabuuma wamu ku babadde batwala Masjid Nuur nga yatwaliddwa ne banne babadde Ayubu Nyende n'abalala ku kitebe kya CID asambaza ebyogerwa n'anategeeza ng'ensasanya ensimbi zino bwe bamanyiddwa obulungi era nga wakanyiza ekya Uganda Supreme Council okubeera n'olukusa okwezza obuyinza ku bukulembeze omuzikiti guno. Sente zino zikozesebwa mu kkubo erimanyiddwa nga Uganda Supreme Council bwe yateekateeka ebintu byayo. Omuzikiti wonna we giri gusigaza 50% ne Uganda Supreme Council abakulembeze nabo ne batwala 50%. Mpozi nga nabo sente 50% gye batwala nti bagikozesa mu makuba amakyamu kubanga bo tebavangayo kulaga any accountability mu bintu byonna. Siraje Ensambu omwogezi w'omuzikiti gwe Nakasero agamba nti ensonga z'omuzikiti gw'Amasijiri Nuur zirimu ebyobufuzi. Supreme Council olwaleero eyatunda Masjid Nuur nebeera nga yagiwaayo n'egiva namu abagitaasiza olwayo be babbi nga ne receipts zonna we ziri.
Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Afande Patrick Onyango ategeeza ku nsonga eno ng'abakulu okuva ku kitebe ky'obusiraamu ekya Uganda Supreme Council bwe bakyabasabye obukuumi nga beddiza ekifo kyabwe.